Mukago mwezi ogw'omwenda 2021 abaka parliament babiri kuli Alan Sewanyana owa Makindye West ne Muhammad Sejjirinya owa Kawempe North betwala ku police Masaka oluvanyuma police okuyisa ebbaluwa bakontumye ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda 2021 ku babaka bano olutemeri ali mu kitundu ky'e Buddu ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'omwenda 2021 ebyalinga ebyokusaaga byalinnya enkandago era abaka bombi basimbwa mu kkooti Masaka ne basomerwa emisango okwali ogw'obutujju n'obutemu nga kigambibwa nti bekoona n'abantu ab'enjawulo ne batta abantu abawera 13 mu bitundu by'e Lwengo. Bano era bavunaanwa okulumya abantu abawerako mu disitulikiti y'e Lwengo ne Masaka ekisangibwa mu Buddu wakati w'omwezi gw'omusanvu n'ogw'omwenda 2021. Abaka bano bavunaanibwa n'abantu abalala 5 okuli Mike Serwadda, Jude Muwonge, Bolu Wamala, John Mugerwa ne Jackson Kanyike era abadde kwa limanda okumala omwaka mulamba n'emyezi 4. Abaka bano kuva lwe bakwatibwa baze banyagira abalamuzi ba kkooti enkulu babayimbule kakalu ka kkooti olw'obuvunaanyizibwa bwe balina mu bitundu byabwe ng'ababaka wabula emirundi mingi bakosekose mu Galumonde. Kuno kugatta endwadde ezize balumira mu kkomera era emirundi mingi baze banyagira kkooti ebakkirize bayimbulwe bafune obujjanjabi. Emirundi egimu omubaka Muhammad Sejjirinya yawalizibwa n'okulaga kkooti ebiwundu ebiri ku bigere bye ssaako obulumi bwawulira mu lubuto naye byonna byafa ttoge. Sebali mukama wantu kwatiddeko abaana bafere bafa mu kkamera zeseriralirembe banaye bawulire ennaku zino baddira bulwadde. Ababaka bano oluvannyuma baddukira mu kkooti enkulu e Masaka okusaba kweyimirirwa era omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Victoria Kintu Katamba yabakkiriza okweyimirirwa ku nsimbi za bukadde 2 buli omu wabula tebafuna ku ssanyu anti bali bakayimbulwa ne baddamu ne bakwatibwa mu bukambwe obw'amaanyi. Tebaggwamu ssuubi era bagenda mu maaso n'okulwana okulaba nga bayimbulwa kakalu ka kkooti era batuuka ne mu kkooti ejulirwamu wabula eno nayo yabamma omukisa okweyimirirwa ng'omusango gwabwe gugenda mu maaso Katemba yeerekera mu kkooti abamu ku basibe be baagana okukkiriza n'ettemu eryali e Masaka ekyawa abagizi baabwe essuubi nti oba oli abo abantu baabwe bandiyimbulwa akadde konna. Olugendo lwabwe mu kkomera lwabadde lwa njawulo nnyo era emirundi mingi liwaliriza ne pulezidenti w'eggwanga okuyingira mu nsonga eno ekyawaliriza n'ababaka ba palamenti kuli oluvuganya okwekandaga ne bazira za palamenti eziwerako olw'abannaabwe okuba nga bakyalemedde mu kkomera. Abakulembeze bangi bazze bavaayo ku bwanvu y'amaloboozi nga basaba ababaka bano bayimbulwe baddeyo batesiza abantu baabwe. Bino ebijjidde nga Ssaabalamuzi w'eggwanga Alfonso Owiny-Dollo yakamala okulabula omuwabi wa gavumenti ku nsonga y'ababaka bano nti singa alema okuleeta obujulizi obulumiriza ababaka bano ku misango gye babaggulako kkooti yakubayimbula kakalu kaayo. Wadde nga kkooti olwaleero bayimbudde naye tebasobodde kuvaayo anti bannamateeka baabwe bagenda otuuka mu kkomera ekigo gye bakuumibwa ng'obudde obukola emirimu buyiseeko ne abajuliza olunaku lw'enkya. Robert Mwanje, BBS Terefayina, ageesigika.